okimanyi around this time mu June Grenade yali atandise oguluba ne kali akakazi akagamba nti yali akaloga akakazi akazungu kakaawo wano naye nga kakulira eri wala yavaayo n'atubuulira emboozi mbu yali yeebasa agenda oya Grenade abumbujja anemereko sente aziwenze saagala alabe balala olwo bamuweereza eddagala okuva Masaka bwe yeetoolola bwamuva ku mutwe bwakayira ku magulu bwe yeetoolola bw'atuuka no ku hips n'akuba nnyo bwati papapa omwana n'agamba oh my god ayagala okundoga kaakati ebiseera ebyo emboozi bwe yakola ki weyafulumira eno gye twakolawo akawala ako okamanyaako lwakuba baŋŋambye ate era waliwo omuyimbi eyakayingira omulala kasita oyingiraawo industry nako kaagala nnyo abalasita ndowooza nako baakagamba abalasita konko kaakati era olunaku olw'ejjo Grenade ya muntu omu mu mwezi gwe gumu ate bakutte lwa trespass oyo gwolaba enviiri teziri mu ttaka just ndaayinga entwitingi bamukutte lwa trespass ng'ate alagawa era amaka gakakawa era sayidi ze yeekatale ndowooza walina akalala ke yalabyeyo era nga omanyi mu neighborhood kati abantu nga Grenade nga ba businessmen abeera akola wano naye ng'alengera omulimu omulala of course tosobola kwetikka mukugu guno nga tolengera gozzaago nkitegeera kati waliwo yabitugambye naye omuyimbi w'eggwanga naye Grenade tojja faanana bulungi ng'okwatiddwa n'okwekuuma weekuume tojja faanana yeewala emisango mulaba soka otuwa oyo wa odi baba tebaku guys, whoever needs the information, here is part of what I had when I was to Seko. The thing is, Zembade Nzila waka from Ntinda. So, on getting to the gate, kuwa wana wensula waliwo estate, eye Katale. Then the other side waliwo barracks ya maji. Kati awo ku gate ng'oyingira. Ku estate waliwo gate, waliwo aba security, aba checkinga. Naddala abantu abatasula eno baba tebakumanyi. So, I found akavuyo nga ntuuka. Naye I had Grenade was shouting, bro, I'm an artist, I'm Grenade, whatever. Then I was forced to stop. Kati wenyimiridde afande adamukutte ow'amagye. Then afande ne mugamba, afande, what's wrong? Oyo artist mumanyi bamuyita Grenade. N'agamba yani ye Grenade. Ne bamugamba nti bw'aba muyimbi kitegeeza kukuba abantu. Kakati awo ku gate awo wabeerawo basikali abawerako. Naye I've heard nti alwanyeeko n'abamu nga bagezaako mu stoppinga n'abakuba. Era olaba ne mu video eyo Grenade ayinako some blood wano ne mu kaviiri wano. Kati awo I talk to him nemugamba Grenade olina ab'amateeka, so relax, cool down, talk to them. N'agamba bro biki nze bampisa we bati biki. Kati nemugamba no kakkana. Of course he has been high, abadde drunk. He has been with a fellow guy nga wali awo nenjogera to his fellow guy. Nemugamba why don't you talk to your buddy? Kati n'agamba nange nayogedde dda naye aganya okulinga. So kati awo netandika okulya different explanations. Kitegeera. Then the chairman ow'ekitundu n'amukubira naye watuukidde. So ekyo ekifaananyi ekyo we tukikubidde. Grenade abadde ayogera ebigambo bingi ne chairman. Chairman kwe kumugamba ogamba oli muyimbi katukube n'ebifaananyi tubiteeke ku mawulire. Then I took that pic and that short video. Eyo light gye mugamba gye mulabye waliwo gaya wagitaddeko wa security. Then chairman n'akuba kuba ne chairman n'aba security abalala bonna bamukubye ebifaananyi.